Poliisi olwaleero ekutte omubaka wa munisipali Mukono Nambooze ono gwesanze makage agambibwa kuba nti aliko ebigambo bye yateeka ku social media ng'omubaka Abiriga amaze okufa. Poliisi ekedde kuzinga ku makage agasangibwa Mukono. Wadde asoose kubasaba bamulinda alabe omusawo we kubanga abadde alina okugenda mu ddwaliro, kino tebakiwulirizza. As a member of parliament, I think I would have been summoned to police, but they chose to come and traumatize not only my family but the whole area. That's up to police. But then, if people are changing this investigation, pursue innocent people to cover, so that they can give it's fine. Honorable. Oluvannyuma Nambooze ayongeddwayo ku poliisi ya Jinja Road. Mama Maria mboze babu ku mundu. Ono babaka banene Road Mayor wa Kampala Erias Lukwago gye bamuwonderedde. Bano basoose kwennyonnyolako eri aduumira poliisi ya Jinja Road Michael Musani. You are going to talk to her. We want to talk to her. You will talk to her, but I'm first kindly requesting that listen to me. We are listening. Then after we have that, been listening to after you that, all along. we shall organize the orderly manner of how you can talk to her. Bano oluvannyuma bakkiriziddwa okugenda okulaba Nambooze mu kasenge gy'abadde akuumibwa. Waggulu gy'abadde Nambooze tekimulobedde kwemulugunya ku mbeera gy'alimu eri bannamawulire. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Winikiza naye atuuseeko ku poliisi eno n'ategeeza ng'ekyokukwata Nambooze bwe kijja okutaataaganya okunoonyereza ku batta Abiriga. Naye kati kye baliko saawa zino kyo kya bumenyi bw'amateeka ate kibuuzabuuza bali mu kunoonyereza kwabo abasse munnaffe. Oluvannyuma lw'essaawa nga 2 ebyokwerinda byongedde okunyezebwa ku poliisi eno nga bategeka okwongerayo Nambooze era wayise akaseera katono n'afulumizibwa. Emmotoka gyateekeddwamu esimbye ku mulyango gwa poliisi era olumuyingizzaamu ne boolekera poliisi e Naggalama. Ng'emisango egigguddwa ku mubaka wa munisipali y'e Mukono Nambooze bakireke teginnaba kutegeerekeka bulungi. Omu ku bannamateeka abeera nga ye Road Mayor wa Kampala Erias Lukwago atutegeezezza nti poliisi egamba emuleese agira abeera wano nga bwe balaba ekiddako. Tubabuuza musango ki? Boogera bwogezi nti offensive communication. Ne offensive communication teri kiriya kikyagamba kye yayogera oba kye yawandiika oba kye yakola ekyo ekyanyiiza era ni gwe banyiiza n'ebirala. So bawuza bintu bikwatagana na kufa kwa Abiriga. Kusinziira ku Road Mayor era munnamateeka wa Nambooze bagezaako omuntu waabwe ayimbule ku kakalu ka poliisi kubanga n'emisango egimuvunaanibwa tegitegeerekeka bulungi ate ng'abadde alina n'okufuna obujjanjabi olunaku lw'enkya. Era yabadde akoze enteekateeka ey'okuddayo e India okuddamu okola gye bayita review. Yo poliisi eyogedde emisango gy'evunaana Nambooze. Honorable Nambooze makage leero akwatiddwa ku ebyekuusa ku bigambo bye yayogera oba bye yawandiika n'atandika obisaturatinga ku mikutu egy'amawulire ag'enjawulo okusingira ddala ku social media. Ebigambo ebyo bw'olaba statement ezirimu zivoola oba mu lufuutifuuti lye nandiise offensive. Waliwo n'abalala abakyanoonyezebwa. Tulina fayiro 4 emu ebadde ku Honorable Nambooze, emu eri ku muntu ayakozeseza audio kyemmanyi nti naye tujja mufuna okubaako ebintu byayogeredde mu ka audio ako nakasaturatinga akayabadde video yonna yabadde saturatinga ngo yalina byayogera nda eri ku muntu omulala naye ayogedda ndoza ye Jane nya ye Jane anebyawandiise ku mukutu gwo gwa Facebook. Wabula oluvannyuma tukitegeddeko nti Nambooze ayimbuddwa. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.